Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mkotusema kutusaako ensonga zisemasonga nzedde niye ati akuweereza ku mukutu guno okubanga buli ensonga zonna ozifuna nga bazigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda oba oliawo n'ensi yonna okutwaliza awamu. It has been a while nga tetugenda maaso n'okubanga tweggwako olw'ensonga ezitali zimunazimu ate ze tubadde tugenda maaso n'okubanga tukakalabya era nga tukwasaganya mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati nno bidonno Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. I don't know bituukidde wano nga munamagye Wuuno atabukidde bakama abe Gen. Museveni namutegeeza nti nuupo ebintu byegenda maaso n'okubeera nga ekola si bya bulijjo era esaanye okubeera nga eweebwa ekitiibwa n'okubanga bagireka okubanga exercisinga eddembe lyayo nga simateeka w'eggwanga bwayolambika mu kye bayita enfuga ey'ebibiina oba multi party system era ekibiina kyonna ekyo ekiri registered okusinziira ku ssemateeka afuga ebibiina by'ebyobufuzi aliko byakiwa nebisobola okubanga bakikola. Bino nno entabwe sinziva ku kitebe kya NUP kye bazimbye recently kye baguddewo olunaku lwabadde lwakutaano wali mu bitundu by'embalala mu western Uganda. Kakati nno muganda wange ani abyogedde era bivudde ku ki byonna ngenze maaso n'okuba nga mbikuleetera. Ye Gen. Kahindo Otafiire ayongedde genda maaso n'okuba nga agamba nti si waakulya mu bigambo bye. Kakati ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kino nno kya nnaku era nga kyewuunyisiza ddala nnyo nnyini ddala. Ono nno kino kiddiridde ku kanisa emu Luwero emanyikiddwa nga Uganda Matters Centenary Church of Uganda esangibwa wali eri Luwero. Eno ne kanisa yabadde eyise His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga munnange abeerawo ku mukolo ogumu eyo wabula okusinziira ku DPC n'akulira ebyokwerinda mu Savannah region bwe twogera ku Savannah that is Nakaseke, Nakasongola, Luwero, Kiboga, Kyankwanzi then ne Mubende that is Savannah region. Kakati n'akulira ebyokwerinda yavuddeyo n'ategeeza nti tebageza ne bayita Kyagulanyi nera n'alagira basazeemu invitation eno era ebbaluwa zonna eziraga okuyitibwa kwa Kyagulanyi weeziri n'ensonga ze bawadde lwaki bamuyimiriza nazo weeziri. Kyannaku nnyo nnyini ddala ng'omuntu agibwako eddembe lye okuwagira omuntu oyo yenna gwaba yeetaze n'obuwombeefu bw'ekika ekya waggulu. Nkusaba video sooka ogimpire like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoma olw'okubanga munywanyi agifunira ddala butereevu nnyo nnyini ddala. Mu ngeri emu njagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi andaba era angoberera ku BTN Media nti twegatteko mu butongole ng'osubscribingako na mu kigambo subscribe then bw'omala ogende maaso n'okuba nga ate munnange okoona mu kaddo ka personalize okateeke mu all of the notification ku mboozi zonna zetukuterayo ennyuvu ku mukutu semakutu ogwa BTN Media. Nkujjukiza nti wakoleddwa omukutu omujja ogwa Deni exclusive ate awo ensonga enkulu era ez'amaanyi nazo tuziteekerayo ddala nnyo nnyini ddala eyo n'osobola okuba nga munywanyi ozifuna butereevu nnyo nnyini ddala. Njagala okuba kuliseyo mwenna nzeko masinzizo agenjawulo olunaku lwa Sunday oba Sabiti era njagala okuba nga mbakulisayo okusinza omutonzi n'omutendereza kyekyo kyokka kye tuyinza okubeera nga tumuwa kuba ebisigadde ye yabituwa n'ate muno ekyatesobola kukola kwe kwesinza. So awo nno naffe bwe tugendera mu maaso n'okubeera nga ate tuzambalira ku mugongo ne tusobola okuba nga aguludde ne tumusinzira n'omutendereza ebyo binene n'ebikulu by'abakoze mu bulamu bwaffe. Munzikirize tutandikire wano ku nsonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ono nno nga ye President w'ekibiina kya National Unity Platform ali jury nominated era ng'ono akakiiko k'ebyokulonda kamukakasizza okubanga yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga lino eno era njagala tutandikire wano awandiise bw'ati ng'agamba nti weeks ago, I was invited by the Uganda Matters Centenary Church of Uganda, Luwel, Archdiocese Honors
they launch the Busiika parish today. Olunaku lwaggulu babadde bagenda maaso n'okubeera nga balonchinga Busiika parish wali eri ku diocese y'e Luweero, era Ssaabasumba n'ayita His Excellency Lwaki Kyagulanyi Ssentamu okubeerawo. Agamba nti wakuba, however, last night we were told that Savannah RPC Michael Kasigire and Luweero DPC Brighton ahimbisa mukama ordered the church leadership to write to me cancelling the invitation without any cogent reason. Previously, this church has hosted NRM officials without any alarm, but here we are. His Excellency Lwaki Kyagulanyi agamba nti weeks eziyise emabega yagenda maaso n'okubeera nga awandiikibwa nga asindikibwa ebbaluwa emuyita okubeera nga abeerawo nga diocese y'e Luweero eronchinga parish ya Busiika, era ku mukolo guno eno yayitibwa okubeerako era ng'omugenyi omukulu waagwo. Kyokka ekyewuunyisa nti eggulo limu Robert Kyagulanyi Ssentamu yafunye ebbaluwa ng'ekansolinga okuyitibwa kwe oba ng'esazaamu invitation eyo nga kikyegamba nti okusinziira ku DPC okusinziira ku RPC Michael Kasigire ono nno nga yakulira Savannah region. Bwe nkugamba nti nno Savannah nkugambye that is Nakasongola Luweero, Kyankwanzi Kiboga, then ne Mubende Mityana, that's Savannah yonna awo nno wegendera. Era agamba bw'ati koteeka ne DPC amanyikiddwa nga Brighton ahimbisa mukama oyo naye y'omu ku abo abalagidde akakiiko akakulembera ekkanisa eno okusobola okubeera nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yimirira tojja ku mukolo guno. Era ebbaluwa zino zombiriri n'azibateerawo. Eno yiino eriko wano invitation card yiino eraga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ayitibwa, era Reverend Bishop Wilson Kisekka bw'atyo Luweero yali amuyise. Kyokka era eno nejja ng'eraku z'omwezi 20 ogw'omwenda ng'emuyimiriza ng'egamba nti nno munnange ensonga okuyimiriza okukyalakwo bwe bityo n'ebirala bingi ebyagenda maaso n'okuba nga biwandiikibwa awo. Wabula mu bino byonna njagala nsooke nkuwe kati video eno, ebyo byonna tubivumirira era bijjanga bikolebwa ne bigenda maaso n'okubeera nga bibaawo. Wabula njagala nsooke nkuwe video eno ogiwulirize. Agakatonda n'ag'ekkanisa waliwo ekigamba nti Kyagulanyi tasaanidde okugulawo ebitebe. Buli liteeka lya Katonda ery'ensi n'ery'ekkanisa oba ekereziya n'oba omuzibiti erigamba nti Kyagulanyi tasaanidde okugulawo ebitebe mu nsi ng'alina license ya political party. Kimenya amateeka Kyagulawo okugula offices. Kyagulanyi okugulawo office Mbarara, Jinja, Mbale tekimenya amateeka. Dembe lya FDC. Mwabaayina lebo muri bagayaavu temwagala kukola kataka muri kwekwasa Kyagulanyi. Namwe mugulewo ki ebyammwe temuganda, namwe mugulewo ebyamwe, namwe mukole ki mubuganye. Nobero Kyagulanyi aguddewo okola ki? Oli otudde nga kayinda aliwo alinze chai. Kyagulanyi agenze Mbale ndiwo nkutakalingiri ate kuyomba Kyagulanyi. Jino Kahindo Otafiire yasekerera ab'NRM abagamba nti temugeza tataganya ntegeka za Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Wabula mwenammwe bwe muwulira nti kibakutteko ekyokuba nti Bobi Wine yaggulawo ebitebe mu bitundu ebyenjawulo. Kati mu myaka 5 gyokka NUP gyeberedde mu bukulembeze oba ku ludda oluvuganya esobodde okubeera nga ezimba headquarters 3. Main headquarter e Makerere, Kavule, eyemu main headquarter ekitebe ekikulu, nezimba regional headquarters endala 2. Emu eri mu bitundu by'omu Busoga era eyo ng'etwala Eastern region. Bugishu, Busoga eyo yebatwala sides zeeyo. Era ekyo ekitebe kyaggulwawo just recently omwezi gumu emabega.
wabula wano Robert Kyagulanyi Ssentamu we yayimirira n'abagamba ebigambo ebimu ku ebyo byagamba nga bagamba ati yabagamba nti ababaka nabategeezezza nti tugenda kubanga tugenda Mbale era we nabadde mbagambye otulaga ebyokwerinda bazinzeeko dda ekitegeeza nti muffe mulimu ensolima wabula ng'ekituufu kyadde nti tujja wano bw'atyo n'olunaku olwa Friday bwe yabukeeza enkokola n'abagamba mumperekereko ne bavuga baabo mpaka mu bitundu ebimanyikiddwa nga eby'embalala eno nno gye yagguliddewo ekitebe ekya Western Region mu myaka ena NUP gyeberedde awo ezimbye ebitebe bisatu nalabyeko NRM omu agamba lwaki nupu ezimba ebitebe sente zezimbamu ebitebe lwaki tezissa mu malwaliro. Then ekibuzo ekyanaffe bannayuganda, the concerned citizens, we asked ourselves some questions and would like to extend this question to the person who was asking the same question. Inti lwaki nupu sente ezo tezissa mu malwaliro. Nange ne neebuuza, why is it that for the last 40 years NRM has been here? Tesobodde kubeera nga efacilitatinga malwaliro n'amasomero okubeera nga bagasaamu ebyo nno ebirabika okuba eby'omutindera ebituukaganye n'omulembe ng'oguliwo kubanga twava eri mu analogo era kakati tuli mu .com era. Why is it that tukyafuna services eziri way back mu analogo nga teziri mu mulembe guno omutebi ogwogerwako? Ebyo nno bwe biba bibuuzo ffenna tuba tubyebuuza. Wabula gino Kahinda Otafiire agamba nupu mumuleke. Era ekyo kikabonera akalaga akenkukunala nti Bobi Wine aba abasinze b'ekibiina kya National Unity Platform kibeera kibasinze. Ebyo nno bigambo bya Gino Kahinda Otafiire. Njagala okubeera nga nkujjukiza nti mu bigambo ebimu ebijja okubeera nga bisigala matu gaffe olubeerera bye bigambo bya Major Gino Kasirye Gwanga. Rest in peace Gino. Oyo musajja avayo n'akutegeeza nti Bobi Wine mukwano gwe nagamba era y'omu kwabo abamu advising nga agenda okubeera nga yesimbawo wali eri ekyaddondo. Era mu bigambo bye yayogera yagamba nti nze Kyagulanyi simuwagira kwesimbawo ku bwa president. Munnamawulire oyo yali wa NTV sijjukira linnya lye yamubuuza ekibuuzo nti Kyagulanyi ono okalabamu ensigo yaga Kyagulanyi kano koye okalabamu ensigo ey'obukulembeze era asobola okukulembera eggwanga lino n'agamba yes asobolera ddala okuteekawo okuvuganya asobola okukulembera singa bw'obula abazze 226 obuwagizi bwange abulina bigambo bya Gino Kasirye Gwanga nga tannafa ne bw'ogenda n'oteekamu Gino Kasirye's last message to Bobi Wine ojja beera ng'ofuna video eyo oba otaddemu ekigambo ekyo ku YouTube oba TikTok. Kakati Kasirye Gwanga n'agamba with due all respect njabanga muwagira 226 naye singa ajja 221 sijja kubanga muwagira ne 226 ajja teekawo amaanyi mangi era nja muwagira. Ekiraga nti Kasirye Gwanga yalina plan gye yali amaze okubeera nga alaba oba alina potential ey'enjawulo gye yali amaze okubeera nga alaba mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula kyannaku nti Kasirye Gwanga teyasobola kubeera nga asomoka COVID-19 era obulwadde obwo nga bambibwa era ng'obulwadde obwo bwasobola okubeera nga bambibwa mutwala musajja wattu era nga watono kuffe abasobola okubeera nga bamuziikako sinakindi ffenna tetuwamuziika olw'ensonga byali biseera bya COVID. Njagala nkwongera ebigambo bino bya Kahinda Otafiire ye musajja amaze akabanga nga takyayerya mu ntama wabula ng'ayogera amazima amatuufu. Wuliriza. Tewali teekereganya Kyagulanyi okuggulawo ki ebitebe oba lya Katonda oba lya muzikiti oba lya kanisa oba lya kereziya oba lya ggwanga. Kyagulanyi ayina license y'okoperatinga political party n'okugulawo amatabi. Kyagulanyi tewali tteeka kalibe lya kyalo kalibe lya byabufuzi kalibe lya Katonda kalibe lya kanisa obekerezyo ba muzikiti tewali tteeka nali muli mugaana kuggulawo bitebe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kubanga ayina license y'ekibiina era ekibiina ekiri well registered ekitegeeza nti hakkirizibwa okuggulawo ebitebe mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo. N'ono omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde mu kuggulawo ekitebe eky'embalala yabagambye kaakati ate tuzzaako ekirala kye mutajja mmanya nene mu Northern Uganda tujja nti bino ebitebe byonna babizimbye nga bangi tebamanyi kiki bazimba wabula olunaku lwe bakiggulawo lwe bateekako n'okuteekako ebipande bya National Unity Platform. Ekiraga nti ono omusajja bwe yali ayogera ekigambo nti nno Robadoba style I don't know whether the pronunciation is okay but the guy this is what he was meaning. Era yagambye nti bujja kukya nga mulaba ne something has happened mwewuunye.
kakati namala nagamba nti akakabinja ka Museveni munuupu nja kukamalawo yakozeseza bigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda ebi yakozesa ngayogera ku bana ba nuupu yagamba nti abo bana bange ate namala nagamba nti ako akabinja ka nuupu konna nja kukamalawo kakati naye yamutegeezezza nti akabinja ke ajja kubeeranga akamalawo wabula ebyo byonna yadde weebiri njagala nkuwa ebigambo bino obiwulirize bulungi owulire munnamagye ono byayogera. Bobi Wine abere kamanda in chifu. Eranga mulaba nti muntebe eri mwatude Bobi Wine agitulemu. Mwabana mbabuli abavuka wade democracy wali. Leo winza tibukiriza bizo kuchusa mu democracy. Mbega iride. Mukuru wana njalogere musoya mmwe oje nyimba bategere nti okwonona kwebyofuzi bya Uganda wona Uganda kwava ku bantu baganda bayimbanga enyimbe zali mu magezi nonyo limbo lugamba ti mama okufumbirwa beni fumbirwa bote kubanga amateeka ga beni sigasobola rujje abantu baluulire n'ekyamu kyayisa beni tuyakinyonyola abantu bamanye batuva tusoma constitution y'eggwanga lino etugamba nti no UPDF should not participate or should not be partisan. They must be non-partisan. Tebalina bako kibiina kya byabufuzi kye bawagira amajenga go galina beera nga gawina ekibiina kye gawagira. But you look at someone in a uniform condemning a certain a certain presidential candidate, a certain aspiring presidential candidate. Cause video no yajukolera, it was before the nominations. Ngagamba bigambo bino wamanga. You know, leadership comes from God and it's also a blessing or a gift. You like it or not. If God says Bobi Wine will rule Uganda, just believe so it will happen. If he never said so, then he will not. Nesinga libanga yenteekateeka ya Katonda. Believe me or not, kijja kuba. But it's really so absurd okulaba nti abantu nga bano betwanaye mu uniform z'eggwanga ne tubeegomba nti oluusi bakola ebintu ebitaleetera bo kubeera nga tubeegomba nti bw'oba ovumirira candidate y'omu kyokka olina naawe owuwo. If you say nti no yali better, kyandibadde kirungi okukyogera nga gwe omuntu ssekinomu wabula ng'ogyeko ekyambalo ky'eggwanga n'otulaga nti ng'eggwanga lyonna lisaidingawo mu mbeera bweti. Ekyo nno kiba kikolwa kibi era mu nsi ezirina demokolasi. Omusajja agambye nti demokolasi yadde waali naye ne bimulonda Kyagulanyi demokolasi oyo asobola obbagibwako oba asobola okuba nga akwatibwamu. Ebyo nno bibadde bigambo bye simuwanze mu kamwa wabula byeyogeredde. Kati nno kaba kaseera kannaku era ka buswavu. Kyokka ye gino Kahindo Otafiire azze ayogera lunwe era nga kkaatiriza bw'ati. Namwe abaana akagunda abikweri mulekera okukwatira abantu bwereere. N'abagamba mwe poliisi mwabamagye bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ati je tuyita prima facie case alina omusango. Twakute Muhammad ate tumaze na wiki bbiri naye omusango teguliwo wakwata waaki. Kubanga abantu kutegwe kubanga bakuwa okwerinda tebakuwa okutulugunya abantu. Bono banuupu ali mu mateeka. Ebigambo bino byali byejjero Kahindo Otafiire ngagamba nti abantu mukwata baaki. Lwaki muwamba abantu batu mukola ebintu ebifaanana bwe biti. Jero Kahindo Otafiire ndowooza ke kadde akatuufu kagambira nti let me decide with the people. Let me be on the sides of the people. Let me be on the side of those who are oppressed. Let me bargain with the oppressors, not to oppress the oppressed ones. Because by the end of the day, fenna tulina akantu kamu bakuteerawo tape measure ne bapima futi 12 kunya nti awo tosukkawo era mu butuufu tozisukka nti olunaku olwo webaluze kakati ye Kahindo Otafiire agamba
nti ne bano mubaleke nabagamba nti mba mukwata abantu kwata omuntu goledo mazo okuba n'obukakafu nti omuntu ono ddala kituufu yazza omusanga ina omusango guno ne kuno gwe yazzizza ebyo bigambo bya Gino Kahinda Otafiire ng'agenda maaso n'okuba nga ayogera era ebigambo bingi Kahinda ono Otafiire byazza ayogera wabula njagala mbe nga nkwako hint ko hint osobola okuba nga obiwuliriza tukitandikire wano. Pecos met General Kashaka, and in their discussion, Kashaka told General Pecos that 2 heads are better than one. Then Pecos said, yeah, 2 heads are better than one, except when the second one is yours. So let's put our 2 heads. Let's put our 2 heads. Tell us where we're going wrong. Let's also feel. In Kiswahili say kuhisi. Let's feel your pain. Let's get to understand each other. Let's not get excited. Like Noop says, for us we are not going to be part of the this thing of yours, iPod. But if you are not part of the iPod, how shall we know when you are hungry? But I'm suffering from hunger. The man in the kitchen does not know you are hungry. How does he feed you? What you do is come to iPod, grab this Beledo and say, don't serve this one, you also give me. When you've given me soup without bread, I say, I also want bread. How come you are giving meat and chicken? Say, treat us fairly. But if you are outside, nobody will listen to you. Ebyo byali bigambo bya Gino Kahinda Otafiire ng'agamba government nti let's treat opposition equally. Leka tuwe treating abantu maneno equally. Nti nga bw'oyagala okuyisa omuntu ali mu government nali mu opposition. It is the same thing or the same way joina okubeera nga omutreatingamu. Era bino we yagambira nti ekyokubeera nga temuli mu iPod kino ndo kiba kibanyigiriza nga bana opposition kubanga tetuba twetaaga okubeera nga omuntu amanya nti oli n'omugamba maaso ku maaso nti kino n'ekino kyokola kinyigiriza mu mbeera eno oba bwete. Byali bigambo bya Gino Kahinda Otafiire. Wuliriza wano. That message should be tried in a court, condemned or absorbed, is a right. It's a right. So why not you? The department falls under you. DPP is under Chiwanuka. Honestly, keeping a man in jail for 8 months. And you say he's guilty. You've not told us what it is. Tell us. Yes, I know he could be guilty as hell. But for as long as we don't know what he has done or not done, for us as laymen, in the court of public opinion, he's innocent. In the court of public opinion, he's innocent. Until you present him before us and you tell us what he has done. I'm sorry if I've mistaken this. Naye, the way how Gino Otafiire speaks boldly, he's like a Mchiga. I don't know whether he is. If he's not, then I'm sorry. But he's so open, frank. Omuntu wali open yayogera amazima nayogera ekintu ye Kahinda Otafiire kati yayogera nga Mchiga. Bangamba edda twali nange njogera egamba nti bw'osanga omwana omukiga n'omubuuza gwe ekitaawo aliwa bw'aba ali manjoli akubulirawo n'akugamba yaza kukola ki yaza kuni yaza ku nakikugamba nga takukwese tikatabazi yaza ku tiyagenza asitamye kokanye yakigamba direct singa fa abaganda abebuzabuza nti atagenze manju nolowooza agenze mu mwanyi kumba agenze mu kayumba kali akampi kati Kahinda Otafiire agambidde wokiwanuka nti gwoli mu nsonga z'abesigye lwaki omusajja temutamuwoza omusajja nti oyaza omusango bagumusingisa gi lwaki temamutwala mu kooti ezo neziramula omusango gwe oba n'aweebwa bbeero n'avaayo boldly straight to the point. Why do you arrest Besigye for over 8 months without being given a bail or a fair trial? Wuliriza kati ebigambo bino. Recently, I've heard of episodes of people being, so has been arrested. Arrested, yeah, very good. 6 months, this person has not been brought to court. So has disappeared. Like now, yesterday, today, somebody called me from Mbarara and said a gentleman called Wangomani, Amos Wangomani.
A very big cadre, well, these middle cadres who fights from 70 to 39, he's been arrested. Amos Wangomani from Barara, just a simple businessman. He was arrested, he's disappeared for 3 weeks. His family went to court. First time he was not produced. Second time he was not produced. Yesterday they went to court. You know what the authorities told us, including Muzei Chiriwachi Wanuka, vicarious liability. They said, we don't know where the man is. Oh. Wait a minute. Ebyo ebigambo mubiwulidde biri mu lulimi lufuutifuuti naye muli basajja n'abakyala ababugumyeko era ababitegeera obulungi. Sigenda bitemamu kigambo ku kigambo obula kugamba nti abantu bemukwata abamu ne bababuzaawo myezi gumu 2 3 4 5 6 7 8 abamu tebaleeteddwa mu makooti g'emansi n'okubanga babawozesa. Lwaki muba mukwata abantu mu ngeri etali ntuufu? Ebyo nno byonna bye bimu ku ebyo Gen. Kahindo Otafiire byavumirira byagamba nti ebikolwa nga bino bebi era n'abaako omusajja omu gwayogera embalala yagenda maaso n'okubanga akwatibwa era ng'agamba nti abafamire ne bamunoonya wano ne wali bagenze mu kooti nga babagamba nti ate tumanyiwa wali agamba nti atya ngate bano beba mukwata agamba nti ebintu ebifaanana bwe bityo ye nga Kahindo Otafiire abivumirira nese kuvumirira yenna era nga buli munnayuganda yenna ali eyo yandyetaze okubanga ebikolwa ebifaanana bwe biti abivumirira. Guys, I salute you. Munzikirize batere wano tusinkane nga gulude nakiriza nzeddeni beyond the newsroom okusinzira ku article ya 29 eyo nno mu constitution y'eggwanga ly'etu Uganda 1995 then era neriwo kati ya 224 ejja kubeera nga ekugamba bulungi article 29 inti munansi aweebwa eddembe okwogera amawulire okubeera nga gakola kyetuyinza okuyita broadcast n'atera omuntu yenna okubeera nga atandikawo oba afominga ekibiina n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo okuwagira ekibiina kyonna ky'owulira kyoyagaliramu emirembe. Omwenno mwe muli obuwaayiro obw'enjawulo ng'obukuwa eddembe lyo n'omwaganya okubeera nga okkiririza muzikiriza gy'okkiririzamu n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Eddembe lyo likuweebwa ssemateeka era mu bintu byenjagala okubakubiriza bannayuganda kwe kuba nti ssemateeka afuuka nga Bible gy'ositula buli lwasande ogenda maaso n'okubanga ogisoma yiga okusoma amateeka baako obutabo bw'ogula baako codes acts z'obeera nazo ewaka gulayo ka penal code act omanye nti no guno omusango gubeera gutya ogende maaso n'okubanga ofunayo gye tuyita the constitution obere ng'ogisoma muko olabe byali bitya sooka oguleyo 1995 omale oddemu ofuneyo kendala ng'eno eya 2012 ojje ofune ya 2014 ojje ofune ya 2018 ofune ya 2020 omale ofune ne ya 2024 constitution yezo jangu ng'ozisoma olabe article nyingo ku nyingo ezikyusibwa era na lwaki zibadde zijja zikyusibwa obeera omuntu omubugumyeko era amanyi eddembe lyo kwoteeka n'eddembe ly'abalala. Kirungi okubeera nga oyo exercise your freedom but nga tolinnyirira ddembe lya muntu mulala yenna. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.